Lwokusatu wa sabbiiti eno twakulaze eggulire ng'Eddwaliro ne Paramount Hospital Makerere liremedde Omulambo nga basaba obukadde 3 aba famire zewadde tebalina. Eggulo ab'Eddwaliro bayise ba famire okubawa omulambo gwabwe kyokka gye byaggweredde nga teguliyo mu ggwanika era aba famire basigadde mu kusoberwa. Mu kunogera ekizibu kino eddagala baddukidde wamu n'amateeka Joseph Luzige era yawadde ab'Eddwaliro nsalisali wa nnaku 3 ng'amaze okuleeta omulambo gwabwe. Omulambo bagulemedde kala tebagaba bakiransi baffe nti omulambo tebamanyi ngeri gye gwavudde mu ggwanika lya Eddwaliro. Lyali omufu yenna tolina mukozesa nga bana bazanya table tennis abazungu kibayita ping pong. Olwaleero Eddwaliro Paramount Lipondoose neliwaayo omulambo gw'omugenzi Namugenyi Tereza gwelyali lyakwata oluvannyuma lw'okulemererwa okubawa obukadde 3 ze baali basaba. Okumanya Eddwaliro Paramount embeera ebadde baddugalidde bawaliziddwa okwevumba akafubo n'abafamire era gye biggweredde ng'abasaliddeko obukadde 25 ku obwa 3 ze baali basaba kibatakkiriza era atwala eddwaliro lino Waswa John n'abalagira okufulumya omulambo gwabwe awatali okubawa yadde 10 nabo kye bakoze. Abafamire eno nga bakulembeddwamu Tamale Tofa batunyonyodde embeera nga bwebadde era yeebazizza Terefayina olw'okubabeererawo mu mbeera eno enzibu. Wange mpaka kuwa si mu bubi oba bw'oba mumpeeredde mu bubi tekirina buzibu. BBS enyambi nemba nga nsobola okufuna maiti ya mama wange era nebaza Ssaabasajja kubanga yateekawo BBS okuyamba abanaku ngaffe abatalina kye tulina. Wadde nga bano bafunye omulambo gwabwe balutegeezezza nti Eddwaliro tebawadde empapula zibalina okutambulizaako omulambo ekibalese nga bakukkuluma ku ngeri gye bagenda okugutambuzaamu okugutuusa eruweero. Bafunye mu butakkaanya ne ab'Eddwaliro naye luvannyuma kukkaanyiza ne bampa omufu naye ekisinza okunkuba enkikwe bannyimye empapula ezoogera ku bulwadde bw'omugenzi ozoogera ku ki kyonna tebabyogeddeeko omufu kirabika bamumpadde mu mwoyo omubi. Batulira batugoba obugobi naye Mukama tumuwebaza atleast mama batugeramu twala tumuwerekere mu mirembe tumanyi oba mukubo bwe batukwate tetumanyi. Bino ebijjidde nga bakulu mu ddwaliro lino nga baliwamu n'ekitongole ekigatta amalwaliro g'obwannannyini ekya Society of Uganda Private Medical Practitioners Limited basambaza ebiza biyitingana mu mawulire nti bapaaza ebisale eby'obujjanjabi. Naye nga bannannyini mufu essaawa zino tebakwatangayo wadde ennusu emitwalo 5 oba emitwalo 10 bagiwe ku ddwaliro. So kati bwabadde busoberwa b'Eddwaliro nga bakulembeddwamu Waswa John bwe babuuziddwa ku mbeera ebaddewo ey'okulemera omulambo ogw'omugenzi Tereza bwe batyo batuzzeemu. Eyavudde e Kannungu nolwekyo n'agambibwa nti omufu gw'obuuza bakoze batya bamututte naye yabadde misconception oba miscommunication nti omuntu eyakubye essimu yalowoozeddwa nti muntu mulala n'olwekyo omufu tannavaako wano era omufu mwali mu ggwanika. Bayinza okugamba nti tulinawo bweziti ne tubawa n'ebbanga eddala nga bwe twabanyonyodde si yona asoose. Nolwa Nakyejwe ne Shafiki Galiwango BBS Terefayina ageesigika.